Batuze ku kyalo Namubirwa ekisangibwa mu ggombolola y'e Namamu district ey'e Mukono bali mu maziga oluvannyuma lw'abatemu okukakana ku Ssemaka Kiwanuka Ronald ne bamutuga omulambo ne baguleka nga gulengejjera emmanju wa Kabuyonjo. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino asanze abatuze bakuŋŋaanidde mu maka g'omugenzi okulaba ogubadde nga ne poliisi ebadde omulambo eguggyeyo ng'egutadde ku kabangali yayo ng'embwa yayo enkonzi y'oluso etambuza abasirikale kumpi kitundu kya Mayiro ng'esibidde mu muzigo gw'omutuuze n'eyagala okutuula ku buliri wakati mu mungi w'omuntu abadde abagoberera. Wano saa 12 n'engenda n'enkola n'enkomawo essaawa 4 era nkedde ku makya kunoonya mmere y'abaana ku dduuka nkomyewo sina kyemanyi mwevugira kapiki kange booda simanyi ate sigirabye nakugiraba mbadde muli sigirabye ndobe eyingira namuno Abatuze beekokodde ettemu erisuse mu kitundu kyabwe nga bagamba nti ono si yasoose okuttibwa mu ngeri bw'eti. Ye nnamwandu w'omugenzi Najjuka Resta agamba nti bba yabadde yakakomawo ne wabaawo mukwano gwe yamunonye ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'obudde bugenze okukya nga amaaso agakuba ku mulambo gwa bba nga gusibiddwamu waya mu bulago. Filipo yazira mu kima ssaawa 4 nze gwe nasembye omulaba naye era yamukimye. Filipo Mani kuba waliwo n'ensonga zetwayitamu ng'olaba zimwetaagisa okwetugana oba teyeetuga kati nsonga ki ziri nsonga ki ddala wano eyamwesizza bassemudde okitegeera nze nkikkiriza nti bassemudde tasobola kwetta. Taata w'omugenzi nga Yewagaba Gonzaga agamba nti yakomye okulaba ku mutabani we nga mulamu wabula kimwewunyisiza okuwulira nti mufu ng'asabye poliisi okunoonya abatemu abaamuse. Gwe nakoma kumulabako ku mulimu gwakola wali Mukono n'enzirayo bange mukyala. Olunaku lwajjo naŋŋamba nti nayitawo era nga ŋŋenda bugerere mu kooti. Olunaku lwajjo lwe nakomyewo nayitawo ku lwokubiri nentuuka ku mulimu wali nga taliiwo tukutukuye bweri zisulawo 2 emu y'omu n'emu y'omu naye nga tannatuuka. Nze nga n'akazuuku kamu buliri ku 12 n'ekitundu simu neevuga nga muwala wange oyambikira nti kiwa bamusse bamutuze. Ye ssentebe w'ekyalo Kabanda Blasio Henry annyonnyodde engeri gye yafunyemu amawulire g'okufa kw'omutuuze ono nga naye agenze okutuuka ng'omulambo gulengejjera mmanju wa Kabuyonjo. tuze munaffe nga bamutuze bamuteeka ku muguwa ku kitooyi ye netutegedde ani yakikoze tuli mu kunoonyereza essaawa naye mbwe nina bwe tutuusizza ne tuyingiza mu nnyumba kiteeberezebwa okuba ewali omukozi w'ekikolobero ekyo. Tuze munaffe mule yakagenda emabega kaaba bamuyita Waswa naye yagenda mu mbeera y'emu yeeyo ne bamutuga ne bamuleeta bamusula mu kibya musudde mu naakani mu kirombe. Kino ono kituguddeho nga tuyinza kutegeera kijja kitya tetumanyi lwaki kijja bwe kityo. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.